Zakake kumusomesa atakuba wuyo. Masuze mutya bannakyoto kyenju n'okumanya ze Dokita Batindira Bamaga Kaddu Balige Yankoona leero ziri 21 tuli mu mwezi ogw'omunaana. Tusooka okwebaza Omutonzi olw'okutuwa ekirabo ky'obulamu, olw'okutukuuma, otugabirira n'okubanga akyatuwadde obulamu kubanga bangi abafudde. Taata, ffe tetulina buyinza ku bulamu bwaffe kubanga gwe byonna mu byonna, gwe byonna asinga bonna, gwe alina obuyinza obwenkomeredde. Twebaza ekirabo eky'obulamu kye tukyalina, kye tulina n'omukka gwe tussa. Tukusaba Taata, ebyetaago byaffe byonna obimanyi era onaabitukolerako. Tukusaba otuggulirawo amakubo mu byenfuna, mu mirimu gye tukola, otuggulirawo emikisa mu byonna bye tuteekako engalo n'emikono gyaffe. Tukusaba otuwa omukisa ogutalina buyinike. Tukusaba okutusonyiwa ebibi byaffe, amabanja gaffe, nga naffe bwe tusonyiwa be tubanja. Omulabe Sitaani yeegwanyiza okwekyeka mu kkubo lyaffe, naye nga tulinaawe tujja kubeera abawanguzi era tuteekwa omuwangula. Kyetuva tukoowoola okubeera ng'olunaku lwaleero oluggulawo era ng'otunaazizza omusaayi gwo. Ebyo byonna tubisaba nga tuyita mu linnya lya Kristo, Omwana wa Katonda omulamu. Gamba nti amiina. Atwebaza omukyala Nabuuma Josephine ate okubeera nga yasalawo maama bw'olagira ani agaana. Bw'olagira teri ayinza kugaana. Era akatabo akandi mu ngalo, katabo ka Kiyita waggulu, kawandiikibwa Omwami Kurana Makalinda. Twebaza omukyala Nandawulo Olivia Nambi mu kyondo ky'Abawalabu, naye y'omu ku abo ate era abaatutuusaako akatabo ke twafundikidde olunaku olwajjo. Naawe okyayinza okubeera omu ku abo kubanga obuntu buno bututuusibwako bantu ssekinnoomu, ne tweyongera okumanya n'okuyiga. Ebifa ku muwandiisi ow'akatabo kenkutte mu ngalo, omuwandiisi bamuyita Omwami Kalinda Kulanama, azaalibwa Omutaka Isebbo wa Mpiima mu Lule Ssemuto e Bulemeezi. Omwami ono yeddira Mpeewo, maama we yina Nnyonjo, muzzukulu wa Mbaziira e Bulimu. Mu kusoma kwe yasomera mu Lule Primary School, Ssemuto Primary School, Bishop's
School Mukono, Nyakasula SS Kyambogo, Teachers College IT Makerere, eryo nalyo ddala ne Makerere University, n'asomera mu Calham College, Oxford, n'agenda Ibadan University, n'agenda Nigeria ne London University mu UK. Okono kwe kusoma kwe. Omwami ono Kalinda Kulanama Mpiima musomesa mutendeke era nga yasomesako mu masomero nga King's College Buddo, ne Bishop SSS, Ndege SS, Mengo SS, era yaliko omukulu w'ebibuuzo bya primary, yaliko Deputy Director wa National Curriculum Development Center, era nga kati oba mu biro biriwe yawandiikira ekitabo kino yali akyali mu kitongole ng'ali mu bakugu betuyita specialist mu byenjigiriza naddala mu lulimi Olungereza n'Oluganda mu masomero ga primary. Ate era Mwami Kalinda muwandiisi wa bitabo ebiwererako ddala. Saapulo Kagwanga omuwandiisi, ekitabo omwami ono yakiwandiika, ekitabo Bazibumbira yakiwandiika, Amaka g'Abawansolo yakiwandiika, kiri mu ttu kye twafundikira yakiwandiika, waliwo n'ebirala bingi. Ajje bujja ngenda kukomyawo akatabo ka Animal Farm, nako tukasomeko tukejjukanye tumanye obukulembeze obwa Nakyemalira bwe bufaanana. Nze Dokita Batindira Baamaga Kaddwalige Yankoona, ogugogo wakuvujjirira bintu bino. Agamba nti akatabo kano kiyita waggulu nkawandiikidde mu birowoozo eby'essanyu eringi lye nnina olw'enkuzibwa ennungi kitange Omutaka Erasito Ssebbowa Mpiima ow'omulule Ssemuto Bulemeezi gye yankulizaamu era mwebaza nnyo. Akatabo kano kaasooka okufuluma mu mwaka gwa 1997. Essuula ze tulinamu oba ze tugenda okutunuulira esooka bagiyita Asiika Obulamu, ey'okubiri Lwoya lwa Munnyindo, ey'okusatu Ntambaazi Ameggula, olwo ey'okuna Omumizi n'Omuwuutanyi, ey'okutaano Akusinga Akukubya, Akusinga Akubya, ey'omukaaga kiyita Anyaga Bbengi, ey'omusanvu kiyita Afuuka Nnigi, ey'omunaana Mufumbya Gganda, ey'omwenda kiyita Waggulu, ey'ekkumi Lubaale Agoba Nsonga, ey'ekkumi-n'emu Omunaafu Afiira ku Ddene. Essuula ezo zonna tugenda ozitunuulira mu kitabo kino. Agamba nti neebaza nnyo buli yenna asobodde okubeerako ne kyannyambye mu ngeri yonna mu kuwandiika n'okukubibwa kw'ekitabo kino. Ekituufu kiri nti si kyangu okumenya wano kinnakimu amanya aga buli omu, wabula era akanyigirize nnyo nsobole okunokolayo bano: Mwami Ssentamu Daniel, Omukyala Mugerwa Joyce, Omukyala Bukenya Geraldine, Omwami Kirinnya Herbert Semakula, Omukyala Ndiwalana Margaret, Omwami Kiwala Timothy, Omwami Mukori Joseph, Omwami Sekamate Kaddu Sikaddono wammwe, ne Mwami Matovu Fred. Kale n'abalala bayitirivu naye byonna sibiyingire munansonyiwa. Essuula esooka bassebo ne bannya Basiika Obulamu. Mu kitabo kiyita Waggulu, Omukyala Nabuuma Josephine yatutuusizzaako
ate ekitabo kino kitandika bwe kiti ekitundu kyaffe ekisooka essuula esooka ne Dokita Batindira Bamaga Kadu. Ssentebe era Managing Director Ssaalongo Yusuf Ochoma Apuli Ntambaazi Nawolovu Kiita waggulu yatambula mukungujjo mu nzikiza kumpi Mutala Mulamba okuva we yaleka mmotoka ya takisi gy'ali apangisiza okutuukira ddala ku muti gwa Kabalira munne Bongole ky'oyagaliza we yali amulagaanyiza okumusisinkana. Sajja alina amannya. Ssentebe era Managing Director Ssaalongo Yusuf Ochoma Apuli Ntambaazi Nawolovu Kiita waggulu. Baaba we yatuukira ku Kabalira ebirowoozo bye byali bitaataagana ng'alowooza ettima era n'effujo ly'ensi ne lyali lituusizza Mayambala okuleeta ekiteeso ekimugyamu obwesige. Ye ssentebe omulamba era kati Akabalira akayiteko singa tebyali bisolo ebyasala oluguudo nga bigobagana nga biva ku ludda olwaliko Akabalira nga bidda ku lulala olwaliko ebitooke. Mu butuufu omuti guno yagwekanga bwekanzi kyeyava yeeyogeza yekka nti ye lino si lye Bongole lye yaŋŋambye. Ssentebe oyogera biki ng'ate omusajja ono bannanga ataanyiiza gwe baakulagiridde ate weeyogeza nti si lye Bongole lye yagambye. Eky'omukisa omulungi waaliwo akakuba akakalu ddala akakyama ate nga n'omuti gwali tegwesudde nnyo kkubo. Ssentebe yakwata akakubo n'akyama ku muti. Bwe yatuuka ku muti n'amagamaga munne Bongole, naye ekizikiza kyali kikutte beppo ate wonna nga wasirifu era okuggyako ekinyonyi ekyawamatuka ku muti eyo mu matabi waggulu tewaaliwo kanyego konna. Baaba waali wasirifu wano. Ssentebe yeerimbika mu muti n'asirika okumala akaseera. Ebbaliko awo ejjenje lyakaaba era lye lyokka eryatabulaatabula akasiriikiriro kali, mpozzi n'okuzunga okw'ensiri ezatandika okuwemberera ssentebe. Yabanga yeewujja zino ng'ate ziri zituuse, yabanga atta zino ng'ate ziri zizunga. Leero buli kaseera n'abeera mu kwewujja bwewuzi. Nga wayiseewo akaseera omusulo gwamuluma ne yeeseeseetulako n'addako ebbali. Naye yali tannaba kutuuka na mu makkati nga mulimu ogwali gumututte. Yagenda okuwulira ng'akawuka kamukattula waggulu eno mu mbugo. Yali akyakejjako ng'obulala bumuluma ku magulu ne ku lubuto ne ku nsingo, okumanya ng'ensanafu zaaluma ssentebe zaamulesaayo n'omulimu ogwali gumututte. Era nga naawe bw'omanyi nkuwawaabidde takuviirako awo. Ssentebe yagenda okudda mu kafo ke yalimu empale ye yonna ng'etotobadde. Ate ssentebe alimba. Musajja omukulu nze bino tebinnyumidde. Kankakomye wano. Ssentebe byakola musajja mukulu bw'akole by'ate abaana bakole batya. Waggulu ku ggulu kamale gasoma. Omwezi ogwali ogw'eggabogabo gweyerula era mu Kabalira wonna ne watangaala.
Ssentebe yatunula ku ssaawa zaali eyo mu 6. Yali akyayongera okwetegereza essaawa eno nga bw'abalirira obudde bwe. Yali yakamalaawo, omwezi ne gubulira mu kire, enzikiza n'eddamu okukwata. Yawulira akantu akawuugula, n'ajjukira ssengaawe twalaba be yamunyumizanga edda ng'akyali muto nti emizimu gitera nnyo okulambula ekiro nga giwuugula, nti era mbu omuzimu bwe guwuugula gutyo guba gusinda nnaku y'emagombe, nti naye nti bwe gukusangiriza oba bwe gusangiriza omuntu gugenda naye. Mbwera ekyo kye kimu ku byaloberanga abantu okutambula amatumbi budde. Yagenda okuwulira ng'enviiri zimuva ku mutwe nga n'omubiri gumusuukirira ho. Aba akyali ku ntumu y'ebirowoozo eyo, yagenda okwetegereza ng'awulira enswagiro. Yamira omukka n'asitama ng'abulidde mu muti. Yagenda okulaba mu kizikiza ng'alaba ekintu ekitambula ng'omuntu. Ate awo n'addamu essuubi ng'alowooza nti Bbongole atuuse, era yali agenda okumuyita nti Bbongole, wabula omukka ne gumubula n'asirika. Kyokka ye oli omuntu n'ajjira ddala awo ku muti n'abejjagala abejjagadde, n'alyoka akasuka ekintu kye yalina. Ekintu oluvannyuma Memba kye yazuula nti yali nkoko. Kyagwira ddala ku mutwe gwe era enjala ne zimwagula amaaso. Enkoko nno naye ekaaba. Ye oli kakikasuka yatambula kyennyumannyuma, ebigere nga biibyo. Olwo n'alyoka atema emisinde emizibu. Memba we yali we yakonera nga n'omukka gwassa abakamubake. Abakamubake omuwulira. Bwe yaddamu ak'obuntu n'asalawo okudda eka, naye yagenda okugezaako okuyimuka ng'amagulu gasanyaladde. Yakanda kugafuuyirira, kugafunyulula nga bwereere. Aba akyalwanagana n'amagulu, omuntu n'akolerera erudda w'olusuku. Ndowooza ali anaatira omugamba nkulaba, naye tegaagire. Memba kataadume ng'awulidde akolola, kubanga yali alowooza nti omusezi yakomyewo, wabula amagulu ge era gaamuliira ow'ejjokolera. So ng'ate mu butuufu gaamuyamba, kubanga atafa njala yatandika okuyita ekimpowooze. Memba yali akyayongera okuyita ono, kwe kumugamba nti owange anaazuukusa n'abeebase ompita ndi kiggala. Kooli nti munange owedda maga nga sikulaba, kanze nkuyite nga siwulira kanyego. Ko Memba oba tugenda gira tugende, naye ensiri n'ensanafu kye binkoze, enkoko ekikola baana baayo, era ndifa nkirojja. Okutemya n'okuzibula nga besiza dda mu ddene, wabula era okuva mu nsiko kwabakikiitanyaamuko. Bbongole yasooka okuvaayo, yenno yabuuka macco n'agwa mu luguudo. Bwe yamala okutangaaza buli ludda, n'alaba nga kiri mulaala, kwe kufuuwa akawa mu kaloboozi akatono ennyo. Awo nno Memba naye n'alyoka akunukayo. Bombi baatambula kasirise
naye nga basaayirira busaayirizi. Olwo Bongole nga yakulembeddemu. Ekigere we yakijjanga, Memba we yakisimbanga. Baabo bakkiridde mu kagga akaali akatindireko, enkoma zaasigala nga zikikinadde. Baabo balinnye baabo babuliddeyo. Naye baba batuuka mu kasitenseni bati balyoke bakyame. Awo bwe baasanga agasajja abiri, erimu nga lyetisse eggugu esibe mu miwalume, eddala nga libagalidde emigemera wala ebiri n'ekikapu. Emigemera wala gye mundu. Agasajja gano gaboggolera Memba ne munne Bongole. Sumamu wewe. Awo lino eryali n'emmundu ne liwa ng'amasasi be kwa ne liboggola nti gwe lidduka nnyo, singa nzalaba gwe wano kati walayi we wanakufa leo. Ayogedde Luswayiri Luganda. Musajja gweddamu, gwe lidduke nnyo. Gwe lidduke nnyo, singa nzalaba gwe wano kati walayi wewe nakufa leo. Mukama wange ne ndyoka nkulabira Memba bw'atyekula emisinde nga n'akaweewo kadda ku bbali. Sebo wootuukira okudduka empewo n'edda bbali ng'obudduka. Wabula ebyembi yali akaddukako wano na wali, ne yeekoona ku mulandiro ogwali gwasala ekkubo, n'asinzittuka n'agwa ekigwo ekyamuyisa n'ab'emagombe. Memba lekeraawo. Eky'omukisa teyamenyeka, wabula emimwa oba bwe yagwa n'agiruma kubanga gyatiiriika omusaayi. Bongole yamuyisaawo mangu n'amugamba nti guma kasita nejje tugenda tutuuse guma. Olwo baali bakkirira ku kayumba aka Mwami Kalevu. Guma na wano tugumirewo, buli omu waali agume ne munne. Kalevu ono yali musawo Muganda era omusamize kkungwa, mbu ng'ate alina n'amayembe ate nno gano aga kifaalu. Sebo Kalevu musajja mukambwe, zaala omwana we n'omutuuma Kalevu oba omusa. Aba agenda obeera n'amayembe naawe olyoka okitegeere. Akayumba ka Kalevu kaali keesuddeko n'ekkubo, ate ng'akakubo akagendayo kaali ng'ak'omusoomwene gubeera musajja. Ek'ekitalo ate nga n'akazi ate nga kaazika, era Memba yagenda okutuuka mu luggya yenna ng'atobye. Memba bwe yatuuka awaka wa Kalevu yasobola okwetegerezaawo ebintu ebitonotono. Ennyumba ya Kalevu yali yaserekebwa na bibaati bikadde, ate nga ku bibaati bino waggulu kujjudde ebitittiriri, pozi ebyakozesebwanga ng'emisumaali. Buno tebuba bwavu. Ebitittiriri bikole ng'emisumaali. Tekwali ddirisa yadde akamooli. Mu mbiriizi z'ennyumba waaliwo akafumbiro nga ka bikaabugo, ate ku lusebenju lw'ennyumba waaliwo enkondo z'embuzi. Okuva ddi na ddi embuzi za Kalevu nga zisula bweru. Obubbi bw'embuzi n'enkoko ne bwe bwakyakalanga ne bukyaka ennyo, era nga Kalevu embuzi azisuza bweru.
bakalevu baba balogo togendanga kubba wa kalevu mpozi ng'onoonya kuno gekinanansi olyoka okitegeere. Mu butuufu n'ekiro ekyo waaliwo embuzi 7 mulamba zibenne embuzi naye nga kimeeme zinenene. Waaliwo n'endiga 2. Sajja nga yali mugagga ogwa ku muganda wa kaakati yazimba amaka ali mu poloti talina yaddina mbuzi yadde bannange. Bongole ne munne baba bakyali awo omuntu n'afubutuka ku kafumbiro n'ababuuza nti ate mmwe abaze ku maliri mwagala ki? Ko Bongole nti tunoonya mbuga. Omusajja oli kyeyava akontola nga bw'agamba nti abanoonya embuga balinda budde kumala kukya owa saataawo. Kwe kuba bw'atukira nti kati wano we muyimiridde wewali embuga Memba yali tawuliranga ku muntu abwatuka bw'atyo nga laddu. Nange simuwulirangako naati na wano simuwulidde. Basajja batu bombi bakwata akakubo akagenda ku mbuga. Bongole era nga yakulembedde ekirungi embuga teyali wala ate nga n'akakuba akagendayo kakalu ddala. Eŋŋoma zaali zisindogoma ng'ensaasi zivuga n'abennyimba nga bakooloobya. Bongole ne munne tebaalwanga batuuka ku mbuga. Embuga kyali kizimbe kya kisuuwa naye nga kisereke bulungi, yadde abaali munda nga baali mu kuyimba n'okukuba eŋŋoma n'embeekuulo, ate nga Memba ne munne baali bakyatidde okuyita. Naye omu ku bantu abaali mu nnyumba ye yabakoowoola nti ebweru nga mpulirayo abantu bwe baani abatayita. Ko Bongole fe bamutazunza njuki. Koolwe yali mu nju nti bamutazunza njuki kyaba bateeyanjula. Olw'okuyimba n'ebivuga byali bisiriikiriddemu. Wabula ow'omu nju yali akyeyongera okubuuza abali ebweru. Akana n'akataano. Omukulu omulala yali ayogera mu ddobooziessaakaavu kyokka nga ddene nnyo n'amugamba nti baleke bajje si babi. Baleke bayingire si babi. Muyingire bassebo temuli babi. Mujje muyingire. Ono Bongole tuula wano. Bongole atuule wano. Ono atuule wali. Tonsamuliza mayembe gewammwe ndeka. Era dde bassebo obulamu buli butya. Bassebo ne bannyabo bw'ogamba nti osobola oba mutuufu ate bw'ogamba nti tesobola era oli mutuufu kiri kitya kubanga ky'olowooza ky'oba. Kati nno ky'ossa ndowooza y'okyusa obulamu bwo awo butangaala okusinga ettuntu kuba teri atasobola bw'aba afunye okumanya. Gw'oli wa mukisa ng'ali bwengo kubanga emisomo weegiri. Otandika otya bizinesi nga tolina ssente akakujja kukusomesa buli nkola okutandika bizinesi nga tolina ssente. Ate gulimu ebyama by'abagagga by'oteekeddwa okumanya. Awamma ogaggawali bannange ate waliwo guno gaggawalira ewaka. Guno nno wama gukuwa bizinesi zonna emirimu gy'akala ewaka ate n'ofuulawo ekkolero. Laba bw'ogaggawala gwapangulula endowooza yo n'okolera lumu. Abagirozezzaako basimbudde dda era bayayana kufuna mirala. Naawe jangu wamma mu bwangu na bwangu
mutezi w'enkwale obeere ng'ogyefunira ensi ekugondere enamba kw'ogifunira eri 0773276277 owaayo akasente katono ddala jjukira nti ekikulu si muwendo gwa ssente naye omugaso n'amagezi gw'ofunyemu wamaga ku byamu ssente z'otaddemu tusinkaneyo ng'aba mu lubu lw'abagagga. Abasibo ne bannyabo tusinkaneyo mu lubu lw'abagagga. Obugagga buno emisomo egyo miyitirivu ajagala ojja mu kasanduuke kange n'obeera ng'ogifuna owaayo akasente katono ddala otandika otya bizinesi nga tolina ssente. Omusomo ogwo gwa ttendo nnyonnyo gugenda okupangulula endowoozayo. Jangu mu kasanduuke kange oŋŋambi mukulu kaddu nsaba omusomo ogwo nja kubeera nga ngukuweereza. Omusomo omulala emirimu gy'oyinza okukolera ewaka ate nga giriko ssente mwattu. Tosoose genda kutambula mu basawo baganda, genda mu kibuga ate mwattu bagaddewo ebintu byaffe ne babigalira. Ebintu ebyo byonna okubyewala jangu ofune audio oyo owaayo akasente katono ddala. Ekikulu kya byonna si muwendo gwa ssente naye kiki ky'ojjamu mu misomo egyo kyekintu ekikulu. Enamba yange eri 0773276277 ate era abaagala audio wasenga ne kojja namwe muyita kweyo enamba. Audio wasenga ne kojja agenda oku asomesa omukyala kubanga abakyala bangi nnyo abatamanyi. Ate bw'obanga oli muzadde olina abaana gwe seetaaga kugamba nti weetaaga audio. Abamulozezzaako be bakomawo ne bansaba omulala ne bammanja ne audio gwe sirina. Naawe jangu omwefunire. Abaana abawala mwe ebintu bye mwetaaga okumanya bingi nnyo. Audio tetuwemula wabula tusomesa bantu kumanya na kubatendeka. Nga bw'owulira nti ssenga ne kojja muwala ojja kulya ssente z'omusajja asiimye ekifo ky'okuloga. Jangu ofune audio oyo maka ago gajja kunywera. Enkuza y'abaana ne audio yalimu ebintu biyitirivu. Ate n'ekirala temwerabira nti abantu abavugirira audio waffe okumala ebbanga lya myezi 10 bagenda kuweebwa magazine. Magazine efuluma buli mwaka kwegamba ekwatagana na kwekulaakulanya obugagga bw'oliko tebusobola kumala tebakulimba. Jangu ofune magazine erimu ebintu biyitirivu nnyo byesinza kutematema. Era magazine eyo yegenda okuwandiikanga ku bulamu bw'abantu aba bulijjo buli mwaka. Twali twakitwala nti abagagga be bateeka okuwandiikako. Ne ku luno twagala tubalage nti yadde tunnabeera mu bantu abagagga ennyo naye naawe okyayinza okuwandiikibwako n'ennyumba yo yonna ne bu bizinensi obutono bw'olina. Teri bugagga bumala bw'obanga olina obulamu ku mutendera gwonna gw'oliko ogwanidde kale nagwo gwenyumirizeemu wandiikako ogwo. Ebingi oyinza okulinda obifune balyoke bakuwandiikeko. Mwana watulaba lwofa kale twasalawo nti tutandikira ku mutwalo gumu okudda waggulu. Engalo zaffe tezenkanankana. Ayinza okuleeta 10, 3. Ebbanga lyonna lye twakatambula okyayinza okuwaayo omutemwa ogukondekera ebbanga eryo lyonna. Tonnabeera kikeerezi. Nze Dokita Batinda Bamaga Kaddu Balige Yankone. Namba yange ngibawa katweyongereyo n'akatabo. Baleke bajja si babi koli nti tuuka baaba nga babagulirawo. Memba yali musajja muwanvu nnyo era yeewetako bwewesi okujja mu mulyango. Ate bwe yayingira abaali mu nju baamuyiikira ng'enjuki nga bamuboggolera nti
toleeta muno gagatogo ye mputtu gwe zaaki ovudde waggwe muno bayingiramu n'ebigatto bantu mwe mulindeeko ye emputta eno evuddewa emputta ye muntu omusiru ho bavumye musajja watu bambi yingidde mu ssabo n'engatto musajja watu kwe kujjamu engatto n'aziteekaawo mu mulyango awali n'ebigatto gatta ebirala n'ayingira ate omuntu omulala yamubuuza mu ddoboozi ery'ekkinnyindwa nti baaba biki ebyo ebiri ku mukono memba yali akyekebera jadde kyali kizikiza munne Bongole eyali amutuulidde ddala ku lusegere n'amubuulira mu kaama nti njako essaawa n'empeta byonna bigyeko ko memba nti n'empale ngijjemu Bongole yasekera muli